emikolo gitambula speed gitambula bulungi wetwajogeryangako emabega nga tulaba giri mu maaso nnyo negiringa egitandise okudduka emisinde nga gisembera nga ennaku ezimu tuzibuuka tugenza okulaba nga kumpi gituuse naye nga gitutambuza n'amaanyi gituwubawuba. Okay, omukyala Hellena Nanjego yali student wange naye n'atabeera student forever. Namusomesaako nemuyimbisaako ate n'ayimba bulungi n'amaliriza O level A level n'agenda ku university naye nga wonna we namuyimbisizanga nga sina kigendererwa oba okulowooza nti osanga lumu ate alebera mukyala wange. Ezo ziba nteekateeka za Katonda zetasobola kumanya kuba toli muntu mwanvu kimala kulengera lwankya naye kyajja buziira nga bwe kituuka ku muntu yenna omulala ate ne muddamu ne musisinkana n'omuntu ate ne muvaamu okubeera nga mwagalanye n'ekivaamu ne mufumbirigana naye nga kyajja luvannyuma ng'amaze okumaliriza ku university bakite bukyali. Era okuyimba kwa Nanjego kalyeyo ey'okuyimba nze ngibadde emabega okuva mu ssomero ku nnyimba ziri zintambula nga ludde abantu zibasooka mu kumumanyirako okudda ku zino omusajja wange ayaka wokutu bufumbo abamu ne bayita temunoba zino empya zi prayer account zonna ze muwandiikira ennyimba era ndowooza nti ennyimba zempandiise ziflowinga bulungi muye buli muntu abaako omuwandiisi nze nkirowooza nti omuyimbi bw'ategeera omuwandiisi omulungi amwandikira obulungi aba alina omusigalako ekiseera kiwanvu kadya yeetambule bulungi. Oluusi muntu bw'akyusa n'amala akyusa ayinza okuddirira so nga taddiridde nti mu maanyi ge ag'obuyimbi naye omuntu asobola okumukyusa ne bikyuka sitayiro nekyuka abadde bamugoberera ne bawulira nga babuze kati nze ndi mabega w'ennyimba ze zonna. Okusinga mpandiikidde nnyo amasomero mu ngeri ey'omuggundu ate abantu ne bakimanyira bwe batyo kubanga gye nasookera Abaganda bagamba nti semuto wattira eggege waddiŋŋanya omuya guba mutego gwa kutega byennyanja naye singa atega awantu n'attirawo ekyennyanja wadde n'atega omutegeera. Bwe nakizuula nti mu masomero nkola bulungi ate nga siraba yansingayo ng'ate nze nfugayo constituency eyo n'engisigaza nembeerayo nnyo. Katonda anyambye nkoledde emyaka mingi naye era sinafuna nkyalengingirayo. However, abantu abatonotono bajja genda okuwandiikira ennyimba ezino eza bulijjo era nenkikola naye nga si bangi batono era nga bwe nkikola ate kivaayo. Kati okugeza omukyala wange yennyini kubanga ezo simuwandikira za ssomero ennyimba z'emikolo zirimu omukwano zirimu okubuulirira zikoze bulungi abantu bazaagadde ate nga ziwangala ebbanga ddene nezenawandiika mu 2007 2028 zikyavuga ng'empya. Nze nawandiika mu 2010 n'oluyimba lwa Ayaka zikyavuga ng'empya. Nnyimba ziwangala emyaka 10 naye nga nnungi. Nawandiikirako ku Stella Kayaga oluyimba baluyita Kakkana oba baagala kitiibwa. Olwo n'oluyimba lukola bulungi abantu balwagala nnyo noboba nebodde nene tekwewanisa Kakkana nalwo oluyimba bulungi era owulira nti lujja kubeerawo ebbanga lyonna era bw'olupimamu mu nnyimba za Stella ennyimba ze bambi nnungi nezeewandikira nnungi naye ate olwo bwe nduteeka ku mizaani n'ennyimba ze endala olya nga luno bambi lwamuwa strides nnyingi okugenda mu maaso lulungi. Rebecca Jingo namwandikira oluyimba luyita Akalira n'abalala nawandikira ku omuyimbi Jacob Zinsaali oluyimba lukwata ku ttaka ne bwentyo abayinza okuba nga mbeerabidde naye nga mpanda. Rema Namakula muyimbi wange ow'omu ssomero naye nga mu kuyimba kuno ng'agenda maaso n'okuyimba ku simuwandiikirangako awandiisa adde afuna abawandiisi balala naye nga ye muyimbi mulungi era ekyo kye namugambanga ng'akyasoma nti naye bw'olitandika okuyimba ensi oligireetamu akabugutano kubanga era ayimba bulungi era sinzaga saamuyigiriza kuyimba naye namuyimbisa ate nga sitayiro ze namuyimbisizaamu
styles enyimba nga Ddembe olimba olulala natuma omwana ono alina amagezi yadde muto era nga bwaluyimba owulira nga kugamba namuteekateeka nange mu ngeri yange namuteekateeka nina tafaali kuyimbako from senior 1 to senior 6 and I'm proud of that nga kyenyumiririzaamu okuba ti omuyimbi omunene nze namulaba nali naye namuyimbisa nga mumanyi nti oyo ngensi temanyi nti gyali kati ensi egenza okumulaba nga zinali maze okumukolamu omulimu mukwali omulungi ngaali sente bali ku Ddembe Kisoga senior 1 to senior 6 kati onye munyumirizaamu Stella Kayaga namuyimbisa from school omulala ayitibwa May Ruth yayimba newe munvuma eno mbikolera mwami wange yayagala nsiba kabiina sinze nalwandiko nimba olwamwandikirwa David Lutalo naye omuyimbi owange mu luyimba luyitibwa Mutuguza Mpewo ng'ali buddo olala luyitibwa Ettaka era ng'ali buddo oba omulaba nti nali muyimbisa n'abantu abalala Kaddu Yusufu Owakika Troop muyimbi wange Omusumba Wilson Bugembe muyimbi wange omusumba mutabani wange nnyo yadde ate maliza ne muyita musumba n'abeera kitange olw'okusumba emyoyo naye ate mutabani nnyo nnyo era bwajje wano abeera mwana yennyini kati abo bonna mbenyumiririzaamu nerabidde olwomulaba bamuyita Bera Namutebi ali London yawangulako ku awaadi y'abayimbi abali mu diaspora muyimbi mulungi oyo Bera naye muyimbi wange namuyimbisa from senior 1 to senior 4 abalala benerabidde bambi tebajja kunyiiga naye abalala benayimbisa ate bwe bagenda mbi mu fields endala za katemba nga Charles Wani Kasensuwa namuyimbisa Mutala Maria kati ate muzanyi wa filimu ne katemba Kizito Kaira yakolanka ku Kaboozi yafa bambi era muyimbi wange Ani Segunya ku CBS muyimbi wange era Ani Segunya sinasi yayimba kuba ane tubaze limba ddungi Koni Nalugwa ku Radio Simba muyimbi wange benerabidde banagamba bati naye nga abo bonna bayise emikono gyange n'abalabe siyogedde waliwo omulamuzi ayitibwa Flavia Nabakooza tuba ku 20 Towers mulamuzi mungi alamula mu nsonga ez'eby'ettaka oyo muyimbi wange bambi namuyimbisa Mutala Maria sente bali ku Ddembe nga kayimba aluto nga kayimba bulungi kati bamulaba nga muntu avunaanyizibwa alina abaana n'abalongo yabazaala puliyesanya ati awo nno kati nina kyenkoze nina ekintu kino tekirina formula nti tukoze tuti naye banne kiba kisa kya Katonda tuli bantu abatali be bamu bwe tubeera mu interview n'omukyala wange oyo nalaba ku Facebook abamu bagamba bannange omukyala ng'ayogera bambi omwami asirika nnyo bambi omwami tetuteekwa okubeera nga tuli wamu bwe tuti baba omukyala asanyuka n'asekako ate nze nseko sizimanyi naye nga tubeerawo mu kugumiikirizagana mu kuwulirizagana mu kusonyiwagana ate nga tetutera nnyo okweteeka mu butaala kamera mutunoonyako oluusi kati nga bwozze netunyumyamu naye kamera tuzeewala nnyo oluusi netuzidduka nnyo ne tuba nga buli nsonga yaffe yenna teteri ku mutimbagano bantu kugirabako nakugisomako naffe tusobola okunyiiga naye tumala netusonyiwagana naye ebbanga tutambudde awamu buli omu akirudde nti asobola okubeera ne munne n'okutukugamba nti ndowooza tugattibwe tukole embaga kiraga nti nno buli omu alabye mu munne ebirungi ebirimu abayimbi era ng'abantu abalala bonna bantu buntu naye abayimbi oluusi batwalibwa nti balinga bali supernatural bwe batuukako obuzibu abantu bakiralaasa nnyo gundi yatabuse gundi yadde yakanjula gundi baatabuse so nga n'ab'omu kikuubo n'abakolera ku mini price n'ab'ennakasero abatunda ebintu nabo batabuka entabuka yemu n'abayimbi naye abayimbi olw'okubeera nti b'onkoko njeru kibateekebwako ne babanga abatateekwa kutabuka kubanga bo kamera zibabeerako bo kyakulabira kati kyakuyigirako bateekwa okutambula n'obwegendereza bungi kubanga bo bwe bakola ensobi ewaawaala nnyo
kati nze ndi muwandiisi wa nnyimba naye abayimbi bakoze kinene nnyo okukyamya olulimi n'okulwonoona nti omuyimbi bw'ayimba ekintu nga kyansobi abantu bakitwala nga kyekituufu ate oba ne gundi bwe yakiyimbye bw'atyo. Waliwo omwogezi wa firimu agamba nti twalina lukisa kukola bwoti, kati ekintu lukisa abantu bakikozesa balooza kituufu naye kiri lukusa si lukisa. Kati omuntu yenna kafuuka celebrity alina kutambula na bwegendereza nga tannayogera nga tannakola kintu nga tannasalawo, kubanga ensi eba emwegesa amaaso eba emulowoozaako nga ye atali muntu wa bulijjo. Nolwekyo abayimbi mu byonna bye bakola si mu relationships zokka naye mu buli kimu kye bakola balina okukikola nga beegendereza nnyo nti bwebeera nsobi ewawaala nnyo. Obufumbo obw'omuyimbi obufudde buvuga nnyo okusinga obw'omusuubuzi, so nga n'obw'omusuubuzi bubeera bufudde ate ne buba bulimu abaana abagenda okubeera affected. Kugamba olaba nga y'omuyimbi ekigenda wala nnyo, beegendereze nnyo, babeere bakkakkamu nnyo, bakkakkane ate ndowooza baddirire nnyo mu kyokubeera buli kamu kamu kamera buli kimu ne babeera nga babeera mu kamera. Ekyo kyennyininyini kyekimala ate oluvannyuma nekiba ekyo nekibaswazaamu. Ndowooza bagezeeko okubeerako emabega oluusi bagende mpola mpola. Tubamanyi babeera baserebu, ebigambo babyegendereze, buli kye boogera kitwalibwa bulala, buli kye bakola kitwalibwa bulala, basobole okukuuma obufumbo obukungu bwe bufa bubaswaza nnyo okusinga abantu abalala. Omubaka eri omukyala Hellena Nanjego, mukyala wange, nkugamba bwe nti nsigenda gamba nti mugamba kyenkugamba nti obadde mukyala mungi ate era oli mukyala mulungi gyendi omumiikiriza mu bintu bingi. Ekiseera kye tutambudde nga obufumbo waffe tunabutukuza, nkyenyumirizaamu okukimala naawe nti okoze bulungi, okoze bulungi, obadde n'amaanyi mangi, webale kubeera mukyala w'amaanyi amangi n'okola emirimu bulungi ate negitakusako buwawaatiro kufuuka kirala, kubanga ndabeyo abantu abamu n'afuna omukyala n'amuleeta ne bakola bye bakoze ate n'amala n'abibala ng'ebitabaddeewo. Naye ndowooza nti nina ettaffaali mu bulamu bwo, ali nawe nina ettaffaali mu bulamu bwange. Webale kundaba nti nnimu value naye nange nkulaba ng'oli mu value, era nkusuubiza nti tujja kugenda mu maaso n'okubeera wamu n'okukola emirimu ate nga twagalana.